Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa agambye nti agenda kutuula n'abakugu ab'enjawulo mu ggwanga bakube ttooki mu nsimbi akawumbi akalamba n'obukadde 300 gavumenti zeeweereza buli disitulikiti buli mwaka okukola ku nguudo. Kino kivudde ku bamu ku bakulembeze mu kitundu eky'Empigi okulaajanira pulezidenti ku nguudo z'ekitundu ezikyali embi. Museveni ng'olunaku lwaliro atandise okukyalira abantu abaganyuddwa mu nteekateeka ya parish model mu bbendobendo ly'Empigi nga muno mwe muli ne disitulikiti ey'Empigi, Gomba wamu ne Butambala ng'agenda kumalayo ennaku 3. Ategeezezza abantu nti ayagala atuule n'abakugu bamubuulire obanga ensimbi akawumbi akalamba n'omusobyo ddala zeetaaga okwongerwako mu bungi enguudo ziryoke zikolebwe. Asinzidde ku kyalo Serinyabbi mu mulukaawo gw'e Musa mu ggombolola y'e Kamengo mu disitulikiti y'Empigi n'akikaatiriza nti wadde ng'abatuuze baagala okubakolera enguudo eza koolaasi, tekigasa kukola nguudo za koolaasi nga bannansi tebataddewo makubo aganaatumbula ennyingiza mu maka gaabwe. Alambudde abaganyuddwa mu nkola ya parish model n'enyamira nti okuva lwe yajja mu buyinza gavumenti ye zeetandikawo etandikirawo abatuuze amakubo agayingiza ensimbi gamba ng'entandikwa enkola ya NADS n'ebirala, wabula kyewuunyisa nti be bazibawo ensimbi ezo balyandye. Betwagamba tuyinza kuteeka ebyennyanja ebidiba ebintu 7 betwabalamu nti bino bisobola kuyamba ow'ettaka ettono. Ebirala pamba, kasooli, ebikajjo, ebyetaaga ettaka ddene kubanga buli wika ofunamu ekitono. Naye bw'oba okolera awagazi ojjamu kinene kubanga ogatagata ekivuddemu awanene awo. Naye ekyo eky'omubira tebafaayo. Ate waliwo ababaguumaaza. President Museveni era agambye nti ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka lisobolera ddala okukendeera singa abavubuka bettanira pulogulaamu za gavumenti ez'enkulaakulana. Era n'agamba nti singa abantu abafuna ssente za parish model bazizzaayo bulungi, buli muluka mu ggwanga gujja kufuna ku nsimbi ezo. Omu ku batuuze b'e Butambala pulezidenti baakyalidde nga mulunzi wa mbuzi amutegeezezza nti ssente za parish model zikyusizza obulamu bwe. Nga njagala taata okuba ku zero grazing model farmer naye taata wano nga wootulaba tuli mu town council, tuli mu poloti era ndowooza olaba wali wa neighbor taata nga sirina wensiba mbuzi nga singa mba taata afunyeyo landi n'ensimba ebisagazi by'embuzi kuba nina ekirooto kyange kyakuba mulunzi w'embuzi asinga mu town council taata. Abakulembeze mu bitundu ebyo nga bakulembeddwamu ssentebe w'NRM mu Mpigi Kaweesi Sulaiman wamu ne ssentebe w'NRM w'e Butambala Bwenje Herbert Mugalula beebazizza pulezidenti olw'okubakyalira era ne bamusuubiza nti bakwongera okwagazisa abantu enteekateeka za gavumenti. Obwakabaka bwa Buganda busomye embalirira yaabwo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-26 nga ya buwumbi 305 n'obukadde 52. Embalirira eno erinnye okuva ku y'omwaka ogwedde ogw'ebyensimbi oguggwako kaakano ogwa 2024-2025 nga eyo yali ya buwumbi 257 naye kaakano yeeyongeddemu n'obuwumbi 48. Embalirira y'omwaka 2025-26 yakutambulira ku mulamu ogw'okusembeza omuvubuka mu nteekateeka mu kuteekateeka n'okussa mu nkola pulogulaamu z'obwakabaka okuziganyulirwamu awamu. Mu mbeera eno ebyobulamu biteekeddwamu ensimbi obuwumbi 6, gavumenti ez'ebitundu obuwumbi 8, ebyenjigiriza obuwumbi 25, okuddukanya emirimu egy'enkuluze obuwumbi 21, okulabirira ettaka obuwumbi 13, enteekateeka ya mwanyi terimba obuwumbi 14, obuyiiya ne tekinologiya obuwumbi 6, abaweereza obuwumbi 5. Mu birala ebiteekeddwamu ensimbi mulimu obuwangwa n'ennono n'ebyokwerinda obuwumbi 2. Ebyobulambuzi biweereddwa akawumbi kalamba ate ettaka n'ebizimba obuwumbi 6, ekikula ky'abantu obuwumbi 3 n'ebirala. Embalirira y'omwaka guno yakutambulira ku miramwa 10 ng'esoosowaza nnyo abavubuka mu kubakulaakulanya. Bw'abadde ayanjulira Obuganda embalirira eno mu lutuula lw'ekikula Buganda olw'omulundi ogwa32 mu Bulange Mengo, omuwanika w'Obwakabaka era omumyuka owookubiri owa Katikkiro Past District Governor Robert Wagwansibirwa agambye nti Obwakabaka busuubira okufuna ensimbi okuwanirira embalirira eno okuva mu nkola eya lwalo lwange emirimu egikolebwa mu Bwakabaka bannamikago, ensimbi gavumenti ya Ssaabasajja z'ebanja gavumenti ya Uganda n'ebirala. Gavumenti y'owakati ekkiriza
tebanjibwa obuwumbi 158 bwe yakakkiriza gavumenti valuwa bwe yakayisa. Ffe ng'Obwakabaka mu bitabo byaffe tulina kitundu kya katabalika obuwumbi 5 n'obusukkamu. Ku biwumbi 158 gavumenti bwekkiriza nti bw'obugibanjibwa Obwakabaka mu mbala y'omwaka ogujja ey'eggwanga yaladdemu obuwumbi 38. Tugyebaza olw'ekyo naye kisaba kubanga gavumenti ya wakati ekola ennyongereza kumbi emirundi 2 buli mwaka. Twagala okusaba mu nnyongereza ezo nga tunuulidde ba member of parliament obukadde obusigaddeyo 120 nabo bakole ki babusasule kubanga ogenda n'olaba omuntu obuntu bagenda ne bamuwa obuwumbi 120. Kakati Obwakabaka buwaza gwaki? Tusuubira nti ssente ku luno ze bataddemu banazisasula. Oweekitiibwa Gwansibirwa ategeezezza nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja Buganda yakuzimba ekifo ekimanyiddwa nga Buganda Digital Hub okutendeka abavubuka abasukka mu 50 n'okukozesa ebyuma bikalimagezi okwetandikirawo emirimu. Obwakabaka era bugenda kutendeka abavubuka omutwalo mulamba okuyiga okulima emmwanyi nga bano baakuyambako abalimi b'emmwanyi mu masaza ga Buganda gonna abaneetaaga obuweereza obutambulira ku by'ekikugu. Twagala okulaba ng'omuwendo ffe nga Buganda gwe tulaba mu bavubuka tugubulula nga tukola enteekateeka ezibasobozesa okwezuula okukozesa obusobozi bwabwe otuuka ku nkulaakulana eyannamaddala awatukuleka muvubuka yenna mabega nga tuyita mu nteekateeka yaffe ey'okukuuma obutonde obw'ensi. Pulojekiti ya Kacupa nazo ssente egenda galizibwa kubanga ogesa kulaze nti ekola era buli kyalo ekiri kilomita 2 okuva ku nnyanja Nalubaale kijja kukunga abavubuka okuŋŋaanya kasasiro wa pulasitiika nga basasulwa $5 buli kiro okuyamba okulwanyisa obutonde bw'ensi ate nga bayingiza. Obwakabaka era bugenda kuteeka amaanyi mu bibiina by'obwegassi omuli n'enkola ya CBS Pewosa era bwakukunga ebibiina byonna okwettanira okuterekera n'okusiga ensimbi mu bintu eby'enjawulo. Bw'abadde ayogerako eri olukiiko lwa Buganda, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda obutaddiriza mu kulima emmwanyi kubanga ebibala by'okuzirima birabwako. Tuwulidde ebintu bingi ebikwata ku mmwanyi ne bitunakuwaza. Waliwo eyajjaawo n'ambuuza kituufu Obwakabaka bwe bwazza omwoyo gw'okulima emmwanyi oba gavumenti? Ne mugamba nti ebyo byakyana kito. Ne bwe baba abazza omwoyo gw'okulima emmwanyi baava ku mwezi nze sikinkwatako. Ekyo si kikulu. Ekintu ekiriwo kwe kuyamba abantu okubaako akasente ke bayingiza gwe mulamwa. Oba Obwakabaka bwe bwaleeta naye ndowooza Abaganda bakimanyi oba abantu balala bye baleeta. Buli lw'oyambuka Oweekitiibwa Sipiika, twasanyuse nnyo bwe twabadde Ssingo. Twagenze kulambula balimi ba mmwanyi naye nga tulinga abali ku mbaga ng'abantu basufu obungi. Simanyi obanga TV zaabalaze bulungi. Kwegamba ekyo kiraga nti abantu kyatutte bakyagala ng'abantu bayitirivu obungi era nasaasidde bannannyini nnimiro ze twakyalidde kuba abantu baazirinnyiridde zonna. Katikkiro alambululidde olukiiko ebibala ebivudde mu kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka ekyokulambula abantu be mu Buganda n'ebweru waayo. Natambulako n'engenda mu Amerika mu lukuŋŋaano lwa Buganda bumu olwali e Boston. Enteekateeka y'okulambula abantu ba Kabaka yatandika emyaka 10 emabega. Ekigendererwa ekikulu ekyokukyalira bannaffe abo kwe kulaba nga tukuuma emirandira gyabwe n'obutaka bwabwe. Tubasigamu omwoyo gw'okusigira awamu ensimbi. Amerika oba Bulaaya waliyo obutale obw'amaanyi ennyo era twagala abaami ba Kabaka abatwala Abaganda abali eyo bafune abantu waakiri 1000 abasobola okufissa $1,000 akukaba kakadde bazisige eyo mu butale eyo gye bali. Batera nnyo okwogera ku kusiga ensimbi eno eka naye twagala basooke basige eri. Lwaki ova mu katale akanene n'ojja mu katale akatono? Katikkiro asinzidde mu lukiiko luno n'alangirira olukiiko lugenda okuteekateeka amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 32 ku Nnamulondo agabaawo buli nga 31 omwezi ogw'omusanvu. Mu mbeera eno kikakasiddwa nti okusaba okukulu okugenda kubeera ku muzikiti ekibuli era olukiiko lukulemberwa omumyuka w'omukubiriza olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Alhaji Ahmed Lwasa ng'abalala ku lukiiko luno kuliko Oweekitiibwa Isiraeli Kaziba Kitooke, Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Kaggo Haji Ahmed Magandaazi n'omukungu Josephine Nantege. Oluvannyuma lw'okusoma embalirira y'Obwakabaka, olukiiko luyisizza ebiteeso 4 omuli okumanyisibwa nti Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II yagenda kulaba abasawo be ebweru wa Uganda era nga wakudda ku butaka amangu ddala nga basawo bamaze ogwabwe.
Olukiiko lusanyukidde enteekateeka ey'okulambula abantu ba Kabaka abeerebweru wa Uganda ekibayamba okwongera okugoberera byonna ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwabwe n'okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka. Olukiiko lusanyuse okuweebwa entebya ey'emirimu egikolebwa mu Bwakabaka era egikoleddwa mu mwaka 2024-2025 nga yeesigamiziddwa ku mirimu egyalambikibwa. Olukiiko luyisizza embalirira y'ebyensimbi ey'Obwakabaka ey'omwaka ogw'ebyensimbi 2025-2026 nga ya buwumbi 305 era ng'ebiteeso bino byanjuddwa minisita w'ebyobulimi obuvubi n'obwegaso ow'ekitiibwa Hajji Amis Kakomo nga y'akiikiridde minisita w'olukiiko ne kabineti ow'ekitiibwa Noah Kiyimba. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwagamugumbule asabye abaka mu lukiiko lwa Buganda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu obutakoowa kukwasizaako Bwakabaka mu nkulaakulana y'abantu naddala nga basinziira mu bitundu bye bakiikirira. Bw'atyo ne yeebaza ssentebe owa disitulikiti wa Kisoro Dr. Matiya Lwanga Bwanika olw'okulwaniriranga obutonde bw'ensi.